nze nina bingi byemmanyi ne byendabye ne byempulira. I'm predicting this. If those boys don't stop, one of them will die. Alien Skin ne Fik Gaza byonna bye beeyita bayimbi bapya. Eno music industry baddewo ku mirembe gy'abasebatta, ku mirembe gy'aba Paulo Kafeero. Ensi teyakasooka kulaba bo nti okuva guno omwezi ne February nga 15 kigera ninamu ku mpisa ati zo manyi sina mpisa kiddemu mulundi guno oyinamu ku ninamu ku mpisa gwe takibayi sina mpisa ensi yonna ekimanyi kwa sina kyenzeetaaza entonotono kati nafunamu ku buyisa obutonotono najje nazigula boze bayita empisa ennungi nogirukira omuntu umutima gwe mubi ne byakola bibi naye nga amaliriza nene empisa ennungi nogamba nze kambeere n'embi nti si yonna ekimanyi nina empisa embi. I'm looking for Christ. Noonya Katonda. This omanyi mu nsi yonna fe abasoma psychology waliwo kye bayita meditation. Bw'oyagala nkutte gwe kola ekintu ekyo zanyira ku maama wange ekyo kyokka. Ogenda olaba ssebo nga nabo bakoze beesi ng'ey'amagye ne bagiwa n'erinnya Fangoni, Gaza, Talabani ekigera bakoppa biri ebyabali abeeri mu Isirairi mu Palestine kati ne bakola obwakabaka small idiotic chiefdom obwakabaka obwabagwagwa ne babukola awo era sebo n'okuyingira bakwaza baza n'okwaza sebo era tebakoma naawo omuyimbi nga avuddewe nga alina wagenda oyimba ne bamukuba akacupa alagira bakube n'abantu nga Alien kye yakola yagamba abaana be bakuba abantu. Alien Skin ne Fik Gaza ekintu kye bagezaako okuzimba kya bulabe nnyo. Lwaki abaana bano abato abavubuka abo wobateekamu omutima nti bannayuganda bannaabwe balabe baabwe kati batuvudde ku music tuze ku mpalana kati epalana buli wejja ku baana abato naddala abo abakozesezza ebiragalalagala tekoma ku Fik Gaza na Alien evaawo nti omwana asobola okukusanga ng'ova mu studio ova kukola shoda kuba ekiso. Lwaki oyogedde ku muyimbi wange? Asobola okusanga looya ava okuwoza omusango n'amukuba ekiso. Lwaki otutta omuyimbi wange mu kooti? Asobola okusanga kati that's they call speeding over. Abalowooza nti olina bafu kaamirira, abalowooza nti gwe you a threat bw'ofunamu success kati ng'Alien gy'alina ebaluma ne baleeta ono Fik Gaza ne bamuggyee kawempe najja atabula eno Makindi. Kwa singa Alien yavudde wane Makindi nadda e kawempe kyandibadde ki? Era ne mu kulumba bano aba Fik Gaza era be baalumba abaani aba Alien Skin. So bino byonna bigenda maaso nga security eraba ne lwaki tenaliactinga abanda ba ku Celeb Jazz bebale nnyo okutufollowinga abantu abali ebweru w'eggwanga abantu abali wano bakama baffe abatuwa emirimu bambega aba gavumenti abazaayo report ku biki bye twogedde n'abo abatuwalana waliwo abaapatana ogwo tugenderanga mu masabo ne batufuuyira emmindi bagamba oyo agwa ddi balaba togwa, oyo bamugoba ddi balaba tebagoba, balaba ozimba motoka ovuga obulamu kwegamba nga butambula nga we wabubala. So kati abantu bwe baba balaba nga tobonaabona nga bwe baagala oboneebone, you are not suffering the way they want you to suffer. Batandika okweyoleka
ne bajjayo enjala ne baviirayo ddala ensi ne balaba kibayita okkunama. Okkunama tekitegeeza kujjamu ngoye ne mu mpisa osobola okkunama ne weewemuukiriza olw'ebyo byolowooza nti abalala bye bafunye nga bisaana ggwe. So naye twajja tuliko favor nti nze mbadde ku social media era nze omu ku social media brands ezisinga okulabibwa mu ggwanga Uganda. Ekyo nkyebaliza Katonda era bannayuganda nnyongera okubaweereza mu mazima n'obwenkanya. Oyogedde ku kyokkunama emisana. Baani abo boyogerako kiwulinga nga alina leero obulumi ku mutima olina bye wategedde abaali bakuba abatulwanisa n'abatatwagala bo balina okubaawo. Tetugamba nti tulina obulumi ku mutima, ekyo kyo kya butonde. Ne Yesu Kristo omwana wa Katonda baamukomerera ne bamwambula kyokka nga bamukomerera enkya basinza kitaawe. Bwe bunnanfuusi bw'abantu. Nti eriyo abagamba nti nze njagalako taata naye saagala mwana, ate njagala omwana naye saagala ki? Nze bwe twafunamu obutakkaanya oba bwali butakkaanya oba yali sitanti, nange kennyini ng'omuntu sinnakitegeera n'emu taata wange yandaga abantu abamukubiranga amasimu anvume n'abamugambanga ebigambo ninga ate bayogerako abamu bali mu famire yaffe abalala bakwano bange. Kale ne weewuunya ensi eno mu nsi ki bw'ogamba nti nze saagala mwana naye omuntu atayagala mwana wo naawe aba takwagala. Simple explanation. Tekyetaagamu na logic. Ate era omuntu atayagala bazadde bo maama wo ne taata naawe era aba takwagala. Simple logic. Kati olaba embwa emanya gye batajagala, gwe olabeko embwa ng'egenda ewunyera gye bagikubidde amayinja. Every living things oba buli living thing ekintu kyokka mu nsi muno ekyewuunyisa ku research ekoleddwa, the only living thing doesn't react nga kifeesinze danger gwe muti. Anti gwoba ogenda gutema ne gusigalawo naye weegendereze guyinza okuvayo ne gukkuba ninga gwagutemi. Omuti gwe gutegeera oyinza okuba pulaani noga nyenda kutema omuti guno enkya ne guwulira ne gusigalawo awo era nojja n'ogutema nga weeguli. Gusobola okukola ki? Gusobola okuddamu. It's not a conclusive statement in Luganda. Guyinza obutamera. Eyo ending an exclamation mark gy'oyogedde. Guyinza past present simple tense mu Luzungu. What if it doesn't? Kwa oyinayo eri percentage ga guyinza obutamera. So ennimi zammwe muzimanye era muzikozese bulungi. So ensonga zonna taatawo zingange ezikyakulemedde ku mutima can't you move on biki bikana kwene ebya byozuula ku famire yo ku taatawo kiki oba inayo abantu boozuula wali tosuubira naye nga bali engaged into the war. Ate waliwo kiriwo buli kintu ekibeerawo ku nsi eno kijjengamu ekyokuyiga. That's life. Mu buli kintu kyonna kyokola era kyoyitamu learn a lesson from it oba kirungi oba kibi. Segera kati wandibadde ekibuzo kyowandimbuza nti wayigamu ki segera naye si kyobuzizza kale kyobuzizza si kikulu. Olina kyewayigamu kwawo ŋŋamba kati ate tokyembuuza kubanga gaayo kyembuuze maye bannamawulire oyagala bakusetingira ebibuuzo ate obibuuze no next time. So tondowooleza. So fe Palaso yayimba oluyimba naga nti singa tubadde bajjeno bandituwadde ennyota tuyise mu masasi tuyise mu busosoze naye abadde Katonda tegeera asobola okutuusawa wakola ki wayagala. So byonna ebyoku nsi tubikwasa Mukama ki Katonda. Amawulire gavudde nga galaga muno olabika ndowooza walookose kibula kati buli kimu okyogera weekwasa Mukama Katonda. Si kulokoka eddiini yo ndiyina mu mutima
kwa erinnya lyange ery'eddiini olimanyi Joseph. nze Joseph nze Joseph eddiini yo ngiina mu mutima era ekintu kyesinga buli kumakya okwekwasa ye Mukama Katonda kwa Katonda ankoledde ebikulu Katonda ampadde abantu banjagadde go ge mazima abantu bambeereddewo nze nina abantu abali eyo ebweru abatampereza ssente kyokka but mental health omuntu n'ayogera naawe okitegera n'akuwa that mental relief because life you can't move this life alone you cannot tubolaba omuntu abeera n'ekiyungu omuntu abeera n'ebifumba ewaka naye nagendako mu kafejje vazaalye ku mmere because you can't move this life alone wabeerayo abantu bo kati nze ebintu byonna byempiseemu mu nsi ntegedde abange be baani okitegera abange mu nsi olina okutegeera ababo abantu bo okitegera ababo be baani Honorable Nsereko nabadde naye ejjo manyi relative wange nga tunyumyamu wabaddewo abaana b'amawulire ngali busy extremely ki naye nga baagala interview n'agamba nti mbawadde interview eno gwe silwakuba nti siina byakola naye bwe nafiirwa muzeeyi waffe mwami Nsereko Mukama muwe ekiwumula ekyemirembe bamubeererawo ab'amawulire bajja nga tabawadde transport ne bajja mu buntu ne bateekawo kamera zaabwe segera n'emmere bayinza okuba tamanyi nabwe baddawo naye baaliwo so mu nsi muno tutegeere abaffe ne bwe baba batono batya be baffe era Honorable Nsereko nanambuza studio ye gye yakoze agakola content media bureau content waba akola kuki abaagala okukola aba YouTube nga kati tusobola okugenda ne tukozesa studio eyo so tukole tufe nnyo ku byaffe kigamba nnyo abantu tibolowooza okuyamba tebajja kukuyamba wateefu tebakuyambye ogenda kukola otya kubanga olwaleero obulamu bubalira ku bantu is one of the most stupid thing you can ever do kisegere fe abantu batu disappointing nze no the biggest initiative is you as a person you have to play 50 ne bwotwala omwana mu ssomero ng'abasomesa bonna balungi omwana n'atasoma era tebajja bimuyingizaamu na computer so life you play your part and you leave everything to the road. So matuzeko oli mugamba sikuloko kabule dine okulimbanda. Have you played your part? Ate singa ndi wendi ani yajinzanyire yange gwe yange gwagizanya singo jano okunzijako interview singa sijizanye lugoye luno nga lunsiiwa esaati eno yampebwa ex wange Tasha nga anoba pozi nze yanoba nga noba so era buli wenjambala nga nzijukira obufumbo obwo gye nanoba kubanga yali nti abadde amaka banyanjulako kubona kuliko eyanyanjula mukomye ebintu ebyo mbu omuntu otabadde amaka omuntu nga tomwanjulangako aba mugenyi evista gwalufe mbaganda kwanjula yes gwalolabyeko ewaffe nga kuliko annyanjudde kati omba ntabadde ki
gamba okyalidde amaka yogo gaali makoba mizigo n'ekigambo maka nakyo Abannayuganda mu kimisuuzinzi gamba okyalidde emizigo si maka okyalidde emizigo weebale nnyo nagenyina kusomesa Oluganda emizigo nga mingi atwagamba okyalako ddi mugumu n'okomaawo n'obeera mu bono se tolingako engeri gy'ensula ewaabwe manyi Abannayuganda bamanyiira abamu si bonna kati nsula waabwe gwonsanzeemu gwani kale ketugeze omuzigo gwonsanzeemu gwani gwange weebale nnyo ffe twava mu bintu by'okwennyonnyolako ensi buli omu ekitwalenga bwekyagala nze ampast that level okwennyonnyolako ku biki byenkoze ne byennyenda okukola bigasaani ye bwe mbabulira bannyambe ki obuliwo obuzibu ki eyaki mpaayo emu mpaayo apology emu gye naakakola oyo taata wange gwe wagaita oyinza okwegeraageranya ku tatange waliwo ekintu ekisinga tatange mu nsi gwe wanzaala si bwatezi tatange mba naseetonze nakwetonda kikituufu ekirina okukolebwa tatange ne wabanga mukyamu emirundi 10 era aba mutuufu at the end of the day kwaira yanzaala n'anteeka ku nsi kati mpaayo endala ani nga nkyogereddewo nagamba olabika towuliriza bulungi nagamba nti okuva guno omwezi ne February nga 15 sigira ninamu ku mpisa ati zo manyi sina mpisa ninamu ku mpisa gwe tokibayi sina mpisa nsi yonna ekimanyi kwaya sina kyenzeetaaza kati nafunamu ku buyisa obutonotono najje nazigula bo ze bayita empisa ennungi sizimanyi kwa buli omu agamba nina empisa ennungi n'omugamba empisa ze ennungi zo bazitunda wa naffe tuzikole ki tuzigule nogirukira omuntu mumutima gwe mubi ne byakola bibi naye nga amaliriza nina empisa ennungi nogamba nze kambeere n'embi nge si yonna ekimanyi nina empisa embi era nze nina empisa embi kati bakitegedde tizina kati bagenda kukolawo ki ali akati nabagamba nti guno omwezi guno February January mpaka February ninamu ku buyiso bo bwe bayita obulungi simanyi bulungi bakirabirawa kikomawa obulungi bukomawa yo obubi butandikira wawunga kati wanowe you see this sort of hypocrisy African traditional good culture hypocrisy. This society has a wrong concept of culture. When abantu bachita makweka nsambu nebuzabuza seka abantu bawano ba hypocrites. They have never, this society, Uganda society yayo teyagalangako muntu alifra nze twanja abakiga. In tribes in Uganda, I admire Abachigas. They are straightforward. Bomulinya, they don't have any polite word. Bomulinya kaga oninye. Bolemera unga akusindika. Have you ever had a Muchiga girl? Bakuba. You think you can play the way you play on these other tribes, the way you can play on Bachiga ladies? You can't. A girl will beat you, era nakuba. No, sifunangako. Neze with experience, with the research I have made. And era kola ne research, most of the people in this country who are aware of who have money are Bachigas. Do you know why? No. They can manage business because they are straightforward. One tribes endala lwaki zikola obe mu business kwebuzaabuza when waliwo kwebuzaabuza kuji omuntu takuyambe tayagala kugamba ankubiraako encha noonyako now there is this new word noonyako
oba kankunoonyeeko this slang omuntu omukubira n'omugamba ebyamagezi twange mpa ku buyambi naga kankunoonyeeko azifu gwogenza omunoonya obadde musiru because kankunoonyeeko kitegeeza it is your initiative not mine who has called you. There's misuse of Luganda. Abantu bazanyidde nnyo mu Luganda. Baagala nnyo okwanguya olulimi lw'ennaku zino abantu gabogera byanguwa. So you can't tolerate that anymore. Tolerate what? They can kunoonyeeko and kwa misusing Luganda. Badde nkola mmengo. Ondabyeko mu kisaakaati. No, I'm trying to correct you people. It doesn't mean that I have any initiative really to correct the kwananga Luganda sirumanyi bulungi. Nse yakumanya Luzungu actually. Kasigena anko mu kisaakaati and I don't think I will even go there. Singo omuntu akutambala muzine nnako. So inamuko kutuyisa. Ogenda kwekoma mpaka nga. No zine nnako mukulu wange yambuliriramu my brother. Yani musubiza will never disappoint him. Nafunamu kubuyisa obulungi. Tyoye naku za sikyavuma abantu. Kola nagwe envuma. So tugamba oli akwa encroach up to 15th February. Inaboterese. Inaboterese. Firiji yajjula mwenandi batadde mbatereke. Are they even worth okutereka? No. Lwaki 15th January? February. I'm looking for Christ. No Katonda. This. Omanyi munsi yonna fe abasoma psychology waliwo kye bayita meditation. A setback is good in life because it makes you look for God. Gwana byali mbizibu atanoonya Katonda. Era Katonda yakitegeera nti the only way humans bwe batajja mwerabirira problems. N'omusamize wafuna accident nga latwereje ayita mukama Katonda gamba Katonda wange. Yeah, you should look for Christ. There month really you should sit down naga Katonda n'ekiki kye wanteekera ku nsokola. Is what I'm doing, is it the right thing I'm doing? Was this my path? Abantu babuze where did I get lost from? Whatever the kaunga times you feel you are lost. No laba wosula, no laba wokolera, no laba bikiro gane wano wenne n'okuba. So revest your life. So kyende kuba kita life hibernation. Yogiranga yagala okubomba okufuuka omusumba. After you gamba abasumba simanyi biki ebiwuye ebiwunde yanga yagala okufuuka omusumba. Abate bafuuka basumba ensi yekufuula omusumba. What is obusumba? To look after sheep zinendiga. It's very much hard. This sheep. Kale nze nagaana abasumba bammwe okunfuula endiga. Ati obusumba kwe kuba nti basumba endiga emyoyo this sheep. Kati nze endiga etomera ninzo tomera omusumba kati kanneesumbe waliwo endiga ze baawula mu ndiga endala n'ebeera nga yo eri ku zero grazing bagikolera akakomera kayo emmere bagiweerawo kyendiko. Let me look for God myself. Kaba n'abasumba bamwe balina essimu ya Katonda. They're even more sinners than us. Baby bibye bayina. Because Katonda yagamba nti ebibi byonna asobola obisonyiwa naye kyatasobola sonyiwa kiri ekyo. Okimanyi? Blasphemy. Chechi. Okwegeregeranya Katonda. Okwata
ebintu ebiriko omwoyo mutukuvu n'obizanyiramu ng'ekisooka okulayirira mu linnya lya Katonda ng'okimanyi olimba bingi kasita okwata ekintu kyonna omwoyo omutukuvu oba ekitukuvu n'okizanyiramu ekyo Katonda tali kisonyiwa yakyogera ti ebirala byonna mubikole naye ekyo akati gwe kikyotasonyiwa nga gwe omuntu nje nina nange ebyesitasonyiwa ngaki kubanga abakazi abali bakugira bamu tukulaba opepeya nabo abakuwasa ne bakuta abantu abakoze ebibi tukulabira byogera nabo kati gwe kikyotasonyiwa bw'oba oyagala nkutte nkyogedde ate gwolooza nze njogera statements nga sizirowoozezamu bw'oba oyagala nkutte gwe kola ekintu ekyo zanyira ku maama wange ekyo kyokka ebisigadde bino can argue out netwevuma bino byansi mubeeramu wano netusaaga oba yagakulaba ku saidi ya junior eri endala gwe do one thing sinagamba zanyira ku muganda wange people might misquote me ogambye otya if you want me to see the other side of me how bad I am katwala bino betwelano ku social media muganda junior nga watabuse abantu ga bayisizaamu eggaali yose eggaali where is the true gaali entuufu we twali tusoma psychology batugamba nti belief is more dangerous than even actions okwekkiririzaamu kintu kyamaanyi nnyo n'okusinga ebikolwa singa alushababu teri Somalia terwana alushababu ekimanyi kyekitegeeza Hezbollah manyi kyekitegeeza kati genda ofuna amanya ga alushababu kitegeeza ki mu Lusiraamu Hezbollah kitegeeza ki ojja kulaba is ideology goloza abahezbollah abakafa singa tebabivangamu belief enzikiriza so nze kikiriza nti omuntu yenna azanyira ku maama wange aba akwatidde ddala ku nsiguko yange therefore you can have supper with God and the angels. Ekisooka nvumirira nese kuvumirira yonna ebikola ebirimu effujjo eririmu okuba abantu mu bugenderevu oba obutali bugenderevu effujjo eririmu okwonoona ebintu by'abannansi Alien Skin ne Fik Gaza byonna bye beeyita bayimbi bapya eno music industry ebaddewo ku mirembe gy'abasebatta ku mirembe gy'aba Paulo Kafeero ensi teyakasooka kulaba bo n'ebizibu biringa bisatu ebisumbuwa abavubuka abo nze ng'eyasoma psychology ekisooka myaka era bonna emyaka gye balimu gyegyo emyaka egyo myaka 25 mpaka 35 bw'ofuna kulinnya ne ssente ddala nga tewabikuliramu bikusumbuyira ddala kubanga n'ababikuliramu ba Uhuru Kenyatta batuka ekiseera ne bibaziba amaaso n'alaba Kenya nti ye era n'omukulembeze alina okuddako yalina omulonda bye byavaako obuzibu e Kenya mu kalulu akawedde batere batabanguke ne William Samuel Ruto eyali deputy we ng'ate yali mukwano gwe nnyo.
Uhuru Kenyatta yatuuka okwerabira Ruto wotukira omuntu okubeera vice president wekyo bamutegeeza tubiyise mu bintu bingi naye power corrupts, money corrupts. Kati kyekisumbuwa bano abaana baali nti abantu bwe bakubira ennyo enduulu naffe tukifuna notuuka nga buli junior kikwata ku mutwe n'olowooza nti oli exception mu nsi tobangawo bakutonda mu bbumba bagiyita batya eno gye bakolamu essimu engumu gye bakolamu za iPhone ennaku zino tigwe tokwatwako so kati kyekireese eki obuzibu kati ekintu ekyo buli omuyimbi wakifuna atandika okukola ebiraga nti kimulimu atya akola bye bayita eggaali n'akola structure mbuye president n'akola n'abamukuuma nga bw'alaba president Museveni naye sibu naye alina abakulira security ye nti bayinawo ebinnya bye beewa nze akulira security yaki nze Edi Mutwe segera kakati n'omanya nti ono arrangements zatandise okola ogenda olaba ssebo nga nabo bakoze beesi ng'ey'amagye ne bagiwa n'erinnya Fangoni Gaza Talabani segera bakoppa biri ebyabali abeeri mu Israeli mu Palestine kati ne bakola obwakabaka small idiotic chiefdom obwakabaka obwabagwagwa ne babukola awo era sebo n'okuyingira bakwaza baza n'okwaza sebo era tebakoma naawo omuyimbi ng'avuddewe ng'alina wagenda oyimba ne bamukuba akacupa alagira bakube n'abantu nga alien kye yakola yagamba abaana be bakuba abantu bakubye eki obucupa naye sibu naye alagira command kakati ekyo bwe tukiraba kiba kyabulabe nnyo eri abantu abawangaalira mu bitundu ebyo nga Makindye kiba kyabulabe nnyo eri eggwanga because eggwanga tuyina wano abantu abayina amaanyi ng'okyaleewo omuntu ng'ayina emmundu nga 5 n'omanyi lwaki ngate baneiba be tebamanyi tigundi oyo omusirikale era nga tebamanyi nti n'emmundu aziina okigira lwaki kwa waliwo amateeka agafuga emmundu ezo amakakali nti gijjayo gikozesa kati mu psychology tuyina kye tuyita the theory of reinforcement buli abantu we baengaginga mu behavior ne bafuna rewards baba bajja genda maaso ne behavior ezo naye buli we bakola behavior ne bafuna punishment tebagenda maaso nayo LDO kyagiraba ng'ekuba abantu LDO kyagiraba ng'etta abantu because mu training bali babasomesa combative ne tebabasomesa emotional intelligence kyekisinga obukulu mu training y'omusirikale okufuga obusungu n'ebirowoozo byo okupima reasonable force gy'olina okukozesa ng'osanze ba civilian seged kakati alien skin ne Fik Gaza ekintu kye bagezaako okuzimba kyabulabe nnyo lwaki abaana bano abato abavubuka abo wobateekamu omutima nti bannayuganda bannaabwe balabe baabwe kati batuvudde ku music tuze ku mpalana kati empalana buli wejja ku baana abato naddala abo abakozesezza ebiragalalagala tekoma ku Fik Gaza na alien evaawo nti omwana asobola okukusanga ng'ova mu studio ova kukola shoda kuba ekiso lwaki oyogedde ku muyimbi wange asobola okusanga looya ava okuwoza omusango n'amukuba ekiso lwaki otutta omuyimbi wange mu kooti asobola okusanga kati
That's they call spilling over. Kwa violence nga yatandise tekomaawo. Mu Uganda omusirikale bwakuba omuntu amasasi nga bibadde bya ssente tuba ono yamuwola n'atamuddiza n'abalala bagenda kikola kuba bangi nnyo ababanja abantu ssente abasirikale bangi ababanja ba civilians ssente. The violence cycle tekomaawo. Kakati ekyo kimu kya bulabe eri abantu abalala. Ekisinga obubi kizimba confidence, false confidence muba group ya Fankoni ne group yaba Gaza. Nti ffe tusobola okukola, tusobola okuba abantu, tusobola okwekuba, tusobola okulwana ne tugenda nakyo. False getting away with the criminality. Chovola up to now bonna teri yalopye munne. Aba Fik Gaza tebannalopa ku police n'abali yene tebannalopa. That speaks a lot. Bagenda kolaki. Besubiza okuddamu okolaki. Kati webale nnyo. That comes with the false confidence that must be eliminated. Owamagye bwagamba vaawo n'olemerawo ayina okukuba emiggo so that kiri ekikulimu kikuvaamu. Tuwa President Museveni yaga nti we bakuba omwagizi w'NRM ewa Kiseka bajja tuuka n'ekiseera nga batya okukwata ku kyambalo ky'NRM. That should obunyoomi obwo bakujjamu ki eri confidence joyina kyo wamajje bwakwata n'owa police nakwata enkwata yabwe yawukana. Owamajje tasobola kukwata n'osigaza nga tona musipi. Era owa police bwakwata olina waddembe okusigala wootudde. Naye owamajje wagga nti you under arrest luyirwe lusooka okuvuga. To put you back in reality. Bwamala okuba oluyina kuba engwala n'otuula wansi. Nomanya kati ensonga ziri serious. Kati bwamala okutekamu awo oba okyabipimapimamu engatto nga yaziggyemu omusipi toyina empala ogikwata. Kati then the mind comes back to reality. Kati ebyo byonna nga mbyogedde follow soap, the ability to do criminality and they go away. The false confidence to even want to do it again speaks a lot of volumes. Kati nze kyendi worried kyenneraliikiridde nti musobola okuba Fik Gaza ne Alien Skin balina enkwatagana yaabwe. Omanyi relationship eyinza okuba nti you are my enemy, I'm going to cause trouble to you. Nga nange nkimanyi ti gwe you are my competitor. Competition yaffe yakusanga twekubeera nga twakiteesezaako. Teri court teri kuloopa. But then the problem will come in on innocent. If okwekuba kwammwe could destroying a property y'abatabiriimu. These are the Ugandans. Kireetera bannayuganda balala okufa because bange bali bazze n'amayinja. What if baakasusa amayinja ago n'amacupa ne gakuba abakyala n'abaana abali awo. Atenga state etteeka erituuziza President Museveni mu ntebe to protect Ugandans and their property. Kati embeera tuba tetusobola gikola ki gikkiriza. Ekyokubiri entalo zino ziina abazifuweringa abaagala kibeere bwe kiti bo tebalabika ku siini era ne famire zaabwe bo they think they can fuel this Gaza erwane ne Fankoni bo tebalabise and they can go away with it. Kati mu Uganda the biggest problem nti ebizibu byonna bye tulimu mulimu ababikumamu omuliro to benefit tebalabika and their family bo abaana baabwe bali nabeewaka oba bali bafudde it. Let me tell those people, those who are fueling those wars, kuziteeka mu bavubuka bali balwanagane
mwe mufunemu kwa music industry eri akakundi waliwo abaje akakundi akaloza ati music waabwe era okujja kwa alien tekwabasanyula oshegera tekwabakola ki kati baikoze ono Fik Gaza akauntalinge ki alien kati theory yavaawo ya Fik ya alien counter counting counter whatever Bobby Wine yo yavaawo kati na Fik Gaza go balese mu kifaananyi counting Alien Skin and Bobby Wine have never been enemies. Era Alien Skin teri yamukola to counter Bobby Wine. Bobby Wine is a politician at an international level who can only be handled by state machinery. Si Alien. Alien tereja sura kola ku Bobby Wine. Bobby Wine oyino munonyeze Rwanda, Bobby Wine oyino munonyeze Kenya, Bobby Wine oyino munonyeza ku Africa paka mwalu jazera munsi yonna. Abantu bali bayina wrong perception. That's wrong perception. Ono principle wakujirayo maje. Si gari. Kati mafutu soja alien yabakwata bali makomera. Alien Skin yababaka lulu. You're blaming the wrong person. Na ku social media kono. Owe bintu babijjawa. Ogambye oti. Boba ali balowooza nti ba making ali. Ngani ya mu makings. Yeri invisible hand je yogeddeko. Mbo Account counting code ali. Era ndani na am counting irayo. Bobby Wine is an international president, is a former presidential candidate. In a campaigning, a national good campaign. So level ye bandala muko. Kagadi alien anagera that's idiot. Alien Skin muyimbi. Segera. Yeah. Aina abantu be. Zinenge muwagira alien. I'm one of his greatest supporters. Because Brensoma story, I love people who are so for whatever they have. Sa nyo bintu byakuwa. Shige. Abantu bonna be bawadde ebintu. Abafunye amanya ku bwerere, abafunye amanya nga tebahasolinze, abafunye sente nga babyenzi, they are the problems of this country. Nti tufugibwa sa omuntu atudde mu office by the virtue of his family. But the competence zero. He can't write. They can't even supervise what they are given to do. You see, they can't even supervise. That's how bad it is. So omuntu manager. Ali Makerere University. Chancellor. Ninga engeri ja managing mu university okaba amaziga. Chokanga university ate yesomesa management. But it can't manage itself. That's how bad it is. So Fik Gaza invisible hand ye muleta. Fik Gaza aina akakundi akabalowooza nti music industry yaabwe. Abalowooza nti oyina bafuka amirira. Abalowooza nti gwe you threat. Bofuna mu success kati ngali ye nijayina ebaluma. Ne baleeta ono Fik Gaza ne bamujje Kawempe najja atabula eno Makindi. Kwa singa alien yavudde wane Makindi nadde Kawempe. Kyandibadde ki? Era ne mu kulumba bana ba Fik Gaza era be balumba. Abani? Alien Skin. So, bino byonna bigenda maaso nga security. Eraba. Ne lwaki tenali yakitinga. Kyatwalira security banga ddene okujjawo bakifeesi. Era nga allegedde mu poliisi omwo mwalimu abali bakwatagana ne baki nga byonna tubimanyi. Totta kibenga tonna kikkeneenya ki. Nze gavumenti ya President Museveni first of all ebbanga lyenjikoledde ery'emyaka eno. Njikoleddeko. Njikuliddemu. Nze President Museveni yampeerera. Ffe twakulira mu mmundu. Nze nagenda okulanga ewaffe majje ge gakuuma.
nze teri kintu kyombuulira ku state kyesitamanyi kyovola emmotoka yange eno ogisangako omusolo nga ngukola ki nga ngusasudde ne namba plate yaabwe nga nkola ki kyekola kyokka ekiro kasita zisukka ssaawa 3 nga namba plate nziggala nga nzibikka am under security threat. Era bwe basanga aba traffic ekiro saa 3 ti motoka eno nga namba plate mbike emabega ne maaso nga baga we bakuba kawesi report eri wafande abatayisima baliwa kakati afande linda mu katono kankusanga awo oli kankomewo Uganda soka weekuume nga tebannakukuuma bo weebali bo bakuuma they really there. Eno ensi gy'osa abasirikale nga balaba Arsenal ne Man U kusaba z'okkola basiba bupapula. I'm telling you your life experiences. Aba police basiba bupapula balaba mupiira Arsenal samba Man U mu kibanda. Eno ensi gy'ogenda n'ogamba nti bannange banzibye ne bakubuuza ababbi babaddewa naye nga tetulina mafuta mu motoka noba okyayogera radio colonel Roger dispatch over Bobby Wine afulumye gye bakole tomanyayo kandi n'olwekyo but police is really doing something good. Nadala aba traffic police. It's a zemu ku department za police by the way zikola obulungi traffic. Musamba sanga ko kungude nkube etonya omusana gwaka they are there. Ne police aba traffic be muteeka ku ngudo. I recommend mubatereko ba makanika. Buli wali wa traffic police mumutere wo makanika. Manyi lwaki abamu ne motoka ze bayimiriza tebamanyi nga bwe zikola. Nali nvuga eno Subaru owa police nanyimiriza wane ekyengera a woman nangambu braking lights side yemu tekola. Ne mugamba Subaru Forester all over the world bwezito bwezikola. Braking light sirwa kuba nti nfu yo weyagalidde ne yesaidi eno bwekola kati ne mugati ne bwemteeka mu reverse Subaru zonna teziyaka reverse yakubiri zakabalu bwemu so kati Subaru zonna ng'okuba reverse esinga obungi zakasaidi ejo ne mugati sirwa kuba nti eno balu bunfu but bwe kitu bwe kiri kati zeya zikola. But she was very ignorant. So cheva bagati aba police bano nje kuyimiriza TX omusajja omalira obutte ko tubitegeera so kati amalize songa ya alien Fik Gaza basi papa babikola bonno bayina ne ku sente zomanya abantu bano bonna mbadde nabo state nzibu nina te government ku sepapa sete zete zikola ki buli kintu Fik Gaza ne alien skin kye bakola it's documented. It is documented. And abo bonna ababawaga woluza lwaki bote balabika ku sini bayigira mu misango gya Kalamaji bayinza okuba bayigira mu misango mu kufa kwa radio bayinza okuba bayigira mu kufa kwa Zebula bayinza okulaba bayigira mu kufa mu kuvaawo kwa Katomosege waliwo omusajja gwe bayitanga Tiger ne Kobula Fik Gaza na alien omanya myaka yadde bagati bakola Fik Gaza na alien bayinza okuba babikola lwa myaka oba butamanya. But we have a lot of examples so big
Sobi yasembyeyo recently. How state has systematically diffused violence without causing commotion. Mabona akula erinyo lyoyina okula so kanoli kuba empiso. Noli kuba empiso. Bayina abanene mu state. Abo bombi. Bali bebawa ku sente. Abamu ne babawa ne ku maje. Nenjagala okulayirira Uganda eno ina abanene bangi. Sigira gwe munene ki ewali omunene wali alinga baso omulala ne wabawo alinga train ne wabawo alinga tulwera. So olunaku lumu Kitatta yayimirira ku kituuti ng'ekyolagati oyo olunaku lumu mwami Kitatta yayimirira ku kituuti n'agamba oyo minisita wa security tumukonde talina ki talina buyinza aligestalinga boda ngani byagenda okuggwa nga gwe yali agamba talina buyinza bwazuuka buyina era mwami Kitatta n'ayingira ekkomera. So Alien Skin ne Fik Gaza basobola okukola ekisingakaawo. Kwate bo Katonda abawadde amanya kwate twandibogeddeko. Basobola okukola ekikola kino. Nze nina bingi byemmanyi ne byendabye ne byempulira. I'm predicting this. If those boys don't stop, one of them will die. Nkole prediction eno. Effujja eryo lye balimu we batalikomya omu ku bo ajja kumaliriza afudde. Simanyani. Kubanga kiri kye baakola ekyokulumba abaali bakasuka obucupa. Next time bajja batega abayina ebijambiya mu bantu. Kyabulabe. Bajja kujja babeetegekedde. Bino ebiri wano tebyakabeera mu Uganda wokka. Nabadde ne Frank Antambi ng'ayina example zaawa wa violence gyebadde. Batupaaka banimbu ne mu America ganga criminal gangs zabeerangayo. Naye wallahi yonna gye zibaddeko ebe Colombia emaliriza bannyini bayaga bafudde. Ng'abaana bafudde innocently beefumisa ebiso bejjeemu amaaso beekubye eŋŋuumi nga ne baalingiridde bakoze eki bafudde. So si kintu kirungi, si kintu kirungi n'akatono era si kintu kyetuddawo ne twenyumirizaamu ng'abavubuka. Abavubuka tusobola okukozesa ebitone byaffe okubaako we tutuuka n'okugjayo abalala. Segeera naye tetusobola ate kukozesa bavubuka bannaffe ate kwerwanisa street violence nitwejjirayo amayinja. Tuli abaana b'e Makerere mu university twabikolanga ne mulumba abaalumumba. Nakulumu batta omwana w'omusirikale ku nkuluma. Omwana yawola munne laptop. Abazze okugimubanja teyamusangawo. N'ayingira luumu yagitwale. Ne bakuba bali enduulu nti omubbi yo n'abadde abba laptop ya mukwano gwaffe ne bamukuba ne bamutta. Ninga laptop yaliye. Omu ku baana yalinamu library yali asoma na bitabo. Nga n'ekibadde eri takola ki? Agenda okebera mu gurupu ya holo. Holo twabanga n'ezi gurupu nga bataddemu tukubye omubbi nga ne ka video bakakoze ki? N'agenda ku Facebook ye n'atekamu wano omunkuluma tutta. Tabibadde namu yabadde mu kusoma oyo gwe basookera kutaddangamu nakulabika. Abaakuba omwana w'omusirikale oyo taata we yali musirikale military police nga bamutwala mu Northern Uganda kuba koni. They have never been seen up to now. Omukomu bwe yayika mu ka video ng'akuba. Buli eyo nkuluma yakalako. Naye chairman wa holo abaakuba no ate ye bambi ye teyakuba.
ye yali mu library agenda kibera mu group ya olo alaba kyakutte dda najjayo naye ka video nagenda ku Facebook nagafa wano ku nkuluma tutta such innocent boys kakati tubivumirira kubanga ebikolwa ebyo ebyobutabanguko ebyobutemu ebyobutujju music industry yaffe badde past that wano tubadde tudisagulinga n'ebiseera awo byenvumye bebekulu awo naye sinafuna omuntu ava mu gagameero kukola ki butukutiisatiisa segera kakati mwe abayimbi we munaazimba enkola eyo olwo abali mu security bannange abavubuka bato bali mu SF basula n'emmundu bayina emmundu bo tunaabakola tutya olwo abasamize asobola okuloga ekinanansi nekikudda ku mutwe bani boy bananyiiga so enkola eyo ey'okuwanyisa ebifuba nze ndowooza nti music twandibadde tumuteeka ki mu bisaawe abatuwagira ne bakola ki it will not end well. Kale nga tumaliriza